Obujulizi maanyi agasiikula abantu, agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Nkulamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omulabi waffe omulungi atulaba, era neebaza Mukama olw'ekisa ky'atuwadde nate okulabikako ku lutimbe lwa TV 3ABN, era nsuubira nti byonna Mukama byatuteekateekedde olunaku olwaleero togenda kusubwamu n'ekimu. Kabe kasinge ekigambo kye kigenda okukunnyulula ekinaakusitula naawe okulabika nti obaako by'okola okugulumiza Mukama waffe Yesu Kristo onookifuna olunaku olwaleero. Program Julira Mukama, omwanjuzi wo Dembe Herbert, wano ku 3ABN TV. Tuli ba mukisa nate mu studios olwaleero okubeera n'omugenyi Kagubaala GodFrey. Kagubaala GodFrey okusinziira mu kanisa eya Wankulukuku SDA Najja District oba Najja Nankumbi District. Bwekiri taata. Era omusajja ono muyimbisa gw'oyinza okuyita chorister ng'oggyeko ekyo ate choir master wa choir eyitibwa Salvation Choir. Kale musajja alina okuyaayana okungi mu mutima gwe eri Mukama waffe Yesu Kristo. Naye abaffe tuyinza okuweereza Yesu Kristo okuggyako nga Yesu Kristo ali mu ffe. Jjukira atugamba mu Yokaana Sula 15, kantandikire ku lugiriri olw'okutaano, agamba nti nze muzabbiibu mwe matabi, abeera mu nze nange mu ye abala ebibala bingi. Kubanga awatali nze temuliiko kye muyinza kukola. Omuntu bw'atabeera mu nze asuulibwa ebweru ng'ettabi akala, era bagakuŋŋaanya bagasuula mu muliro ne gajja. Kale bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange ne bibeera mu mmwe, musabenga kye mwagala kyonna munaakikolerwanga. Era mu kino kitange agulumizibwa mubalenga ebibala ebingi, era munaabanga abayigirizwa bange. Wow. Sebo tukwaniriza mu studio za 3ABN. Weewaawo sebo. Gyebaleko. Mukama waffe afaayo. Muli muti eyo. Tuli bulungi. Mwebaleka kalabya. Mukama atukoze bulungi. Lamusa ku mulabi waffe. Omulabi wa 3ABN njagala kukulamusaako mu linnya eddungi lya Mukama waffe Yesu. Weebale kwerekereza byonna, weebale kwerekeza TV zonna n'otegeeno. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Amina. Agulumizibwe Yesu Kristo. Wow. Eno ye program Julira Mukama etuweereddwa buli muntu afuna omukisa okusobola okujulira Yesu Kristo olw'ebirungi Mukama byatukolera mu bulamu bwaffe. Ate era n'okusaasira okungi kwatusaasidde, kubanga mu butuufu atugumiikiriza. Ate golowooza gwani aliwo olwaleero ng'oli mulamu. Bwetunula emabega bweti nendaba abantu abakunkumuse, neewuunya n'okwewuunya nendabira ddala nga Mukama Katonda atusaasidde busaasizi ffe okubanga tukyali balamu era nga tusobola okujulira okumugulumiza obulamu bwaffe. Tuweereyo essaala eggulawo mu butongole. Oli mulungi Katonda waffe, otukoze bulungi. Otuleese leero okwogerako eri abantu bonna ekisingako obukulu, okwogera ebikulu by'otukoledde, tusaasire, otuwe omukisa, oyongere okugulumizibwa mu bulamu bwaffe, n'abatakumanyi bongere okutegeera ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Tugenda kuwummulamu katono nnyo. Bwe tukomawo awo wennyini we tugenda okutandikira, tutandike okutalanga mu bulamu bwa muganda waffe GodFrey, atulage Yesu gy'amugye nawa waali naye olwaleero. Tukomewo, tuula, kalira, tovaawo. Weewaawo.
twebaza Mukama ogwo nno si mukisa gw'amaanyi kubanga abantu b'okufa bafiiridde ddala ne mu ggwanga lyaffe lino lyennyini bafudde naye ffe tetufiisanga ate tetulwazanga nti ati ali wali ku bedrest taliino abamu tusenga twafa dda waffe tuli bamaama nga teffe bataata buli omu wooli osaana aweenenye mu mutima gwo osobole okufuna obulamu obujja ndabanga Mukama ayogera naffe Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. kulikayo mu kaseera ak'okuwummulamu oli wakati mu program Julira Mukama omwajuzi wo Zeddembe Habard ate omugenyi waffe mu studio ye mwami Kagubaala GodFrey wangi taata obutamalira mulabi waffe biseera yes, GodFrey yani era kiki yasinziddeko kugamba nti kaŋŋendeko ku 3ABN neyanza nnyo mukulu Dembe ekyamazima kiri nti obulamu buno bulimu ebitundu bingi oba bulimu ebintu bingi nazaalibwa nga ndi mwana mukristaayo era nga ewaffe bakristaayo Abadventist ddala nakula ewaka nga taata mubuulizi wa njiri nga y'omu ku babuulizi b'enjiri abasinga bannakyewa mu Rakai district era yabuulira abantu bangi yakola ebidaala bingi naye ffe twakula ewaka nga tukuzenga empisa y'ewaka nti kukeera kusaba kuyimba mugenda mirimu gyammwe ng'ekyo kye tumanyi nti buli muntu bw'akula kyateekeddwa okukola atya okukola oba mugolokose manya nti kusaba kweganga eringa empisa naye ng'oba oli awo mu bulamu bwaffe nga si kikulu nnyo nnyo ng'abaana naye nga tukikola kubanga ewaka kyekikola kitya kyekikolebwa taata naye oluvannyuma lw'okugenda nga nze ntambula nzekka nkuze naye nga nkyalina emuzeeyi nga ngenze nvubukavubukamu awo nyina ebintu bye nayogeranga oba olumu nga biringa ebyokusaaga naye oba oli awo ate munnaye byantambulirangako oba nanyumyanga nemuzeeyi nga nemuzeeyi omanyi nze sijja kuwasa mbaga oba oli awo nga tuli eyo mu lusuku tulima kubanga era Rakai twali balimi nemuga nenze muzeeyi sijja kuwasa mbaga nambuuza lwaki nemugamba embaga oyinza okuwasa omuntu embaga oba oli awo n'omuteekamu obusente bwo nga tomumanyi n'atuuka mu maaso n'akufuukira nga bwe tulabi bafuukira abalala naye nze ndowooza sandiwasiza mbaga kyava ŋŋamba nno nze ndi mukristaayo ndi mukadde wa kkanisa oteekeddwa okuwasa embaga bw'obanga towasa embaga nze embaga yo ebintu byo sijja bikola ntya sijja kubibeeramu nemugaa ne muzeeyi neetaaga nkola embaga nga omuntu mwetegereza nnyo ne tukola emirimu gyaffe ntugikwa tutya ne tugimala ne tugigusa oba oli awo netuddayo ewaka naye ng'oba olumu ntera obyogera naye munnaye ebintu osobola obyogera nga asaaga tekyali nnyo nti nali nkiteekako nnyo ebirowoozo naye naddangawo nenkifumitirizako naye nga naye omuntu teyandiwasiza nno mbaga n'asooka yeetegereza munne ebbanga ne balyoka bakola ebbanga ng'otambudde naye eryoba omutegeereddemu kati sinza agamba nti bweriti kubanga oyinza n'okumala omuntu ekyo ngenze nkitegeera leero naye mu luli ekyo nali sikimanyi najjo mitono oyinza n'okumala 5 okusinzira kati ku bbanga lyemmaze mu bufumbo n'ebimu ku byentegedde wenkulidde omuntu ekitegeeza wamala n'owasa era namala n'empasa awo n'otujja kunyumya kale taata otubuulira kale mzee ogawe waffe obulungi atulaba ku lutimbe lwa 3ABN ng'abavubuka bakyali obanga abaana bakyali bato babeera n'ebintu bye balaba olusi ne bibaleetera n'okwesiwala oba ne bibameza olutikotiko kale ne bibakyaya ebintu Katonda byagamba bye baali badde bakola muwulidde omwana ng'agamba nti ye ekiyitibwa okuwasa yali takyagalira ddala olw'ebyo bye yali ategedde naye nsaba Mukama Katonda gwe ate nabakutegeera makulu gali mu bufumbo otandike okunoonyereza kabe kasinge naawe onoobeera omu ku abo abeegatta ku mutala ogw'abafumbo otyo
wadde okyatuwulira entandikwa eyo mulimu famire eri taata mukristaayo ddala mu abaana we muli naye nga muliwo seremonio mukristaayo seremonio tuwerekera taata olwokuba yabimanyi tuwerekera taata kubanga lumu bwe nali nkyali muto twagendako ku kyaki eyo kyaki effe bali bagiyita bigando SDA muzeeyi bamuyita omwami Semmamba GodFrey omwami Semmamba GodFrey atukuza bulungi ekyamazima kyemwebazako kiri kimu nti ye ekitundu kye nga taata yakikolanga naye oba oliawo ffe abaana tuyinza okuba ffe tutaatwala ebyo muzeeyi olumu byatukolanga atya yatugambanga naye lumu kyenjijjukirako yampa ekikumi nno mu budde obwo kyali kyamaanyi nga tuteekeddwa okuwa ekirabo ku kkanisa ekikumi ekyo nenzija nkimira nenkimira nekimpisa bubi naye nga kyali kirabo kyakuwa ku kyaki nali mu myaka ndowooza myaka oba gyalinga 7-6 kyamazima Mukama yansaasira nzijjukira nnyo ebintu ebyo nzijjukira nnyo ebyo mu buto naye bwe twali tuva ku kyaki sanga 10 mama yaŋŋamba tofaayo ekikumi ojja kuki kijja kukomawo nga nkimize naye olw'okuba nti embeera ey'obutoto nga bumanyi omuto era nawe nsobola okujjukiramu obuto bwo bye wakola n'oseka tuba tuddayo ewaka eyo nenfunamuko okumbiro n'agamba kubanga ebyekyalo obimanyi twagenda n'agamba kyamakaawo nenkyamaawo nemaliriza emikolo gyange ngenda okulaba nga n'ekikumi kikoze kitya konze maama ekikumi kya Katonda kiki kino tukijjeyo n'agamba ekyo tukikole tutya tukyesonyiwe tugende tujja kufuna ekiki ekirala naye nemmanya nemubuuza lwaki ate nga kya Katonda tukireseyo n'agamba si kirungi tugende tunamuwa ekiki Mukama tebamuwa bibi byokka bamuwa biki birungi konze kale maama ne tugenda naye kankomewo bwe tubadde wali bwe nakulaakulamu nga sinaba kutuuka kuwasa muzeeyi yali musajja musabi nnyo ago ge mazima era baaleetanga abantu bangi ewaffe nga balumbiddwa dayimoni mu ngeri ey'enjawulo era muzeeyi n'abasabira ne bawona taata yali ekimu ku kyenzijjukira twagenda mu effort yali ku kyalo kye bayita ebuyaamu mu ggombolola y'omu ddwaniro ebuyaamu eyo effort yali ya wiiki 3 naye waliwo ebyalo nga 3 ng'obibuuse ekyokuna ne wabaawo omuwala eyali yawongebwa mu sitaani ng'eyawongebwayo gwenyizo gamba nti jjajjaawe kubanga maama w'ono omuwala bwe yagenda okufumbirwa gye yagenda okufumbirwa yagenda n'omuwala ono muwala we kati bwe yatuuka eri omwami gwe yali afumbiddwa ng'ayina sente nnyingi kati nazaala yandibadde jjajja w'omuwala ono n'alaba ng'omuwala ono wampisa ng'ajja kutwala ebintu byani bya mutabani we n'asalawo amukole bye yalowooza nti binaataasa ebintu bya mutabani we n'amuwonga n'amusala emisale n'amuteekamu eddagala n'amukola ebintu bingi naye tuba tuli eyo mu effort ne bamwetikka ne bamuleeta ne bagamba mwami Semmamba osabira abantu bangi naye omuwala ono yawongebwa ekyamazima nange mu bulamu bwange lwe nalaba nti ekyamazima sitaani gyali era akola ebintu bye kubanga omuwala oli bwe yatuuka mu effort nze omu ku baali bakampinze naye era nga nkyali muto omuwala oyo nawe bwe yatuukawo ndowooza sijagamba nti oba yasiima nze oba sitaani ye yansiima oba omuwala ye yansiima simanyi naye omuwala n'agamba emirimu gyonna gye ngenda okukola mu effort muno oba ye teyogera effort yayogera lukuŋŋaana kubanga ye teyali mu advent kati fe abadvent nga ffe twogera ki effort n'agamba emirimu gyonna gye naakola mu lukuŋŋaana luno ngenda kugikolanga ne GodFrey otyo bwe twaba nga kugenda ku luzzi nga tugenda naye ne godi bwe tagenze ng'omwana takola atya tagenda naye godi bwe yagendanga nga naye afuna ekidomola naye agenda naye kyenzijjukirako omuwala oli ali mu myaka nga 17-16 awo naye ng'alina amaanyi twasibanga ebidomola 6 ku ggaali n'agisindika bali bamuyita Fatuma nga wakubeera emabega tekikwetaagisa mala kukuyambako naye mu ku byenzijjukira Fatuma twagendanga naye ku luzzi bwe yatuukanga ku luzzi enzizi z'omu byalo mwe abakulidde Kampala temuzimanyi naye enzizi z'omu byalo zabanga ddaamu oba ddaamu ozimanyi naye nga Fatuma asobola okusinziira wano n'abuuka n'agwa emitala walabeko ku firimu z'abakoleya ez'abachina ezo zibatumbira mubanga nga balina n'akubasama va kukubasama ng'abuuka bubusibwa ati ng'alina ebiwawaatiro n'agwawa emitala w'oluzzi nanduka ku luzzi nenneesika nenneebuuza naye Fatuma akikola atya n'atuuka n'abuuka n'akomawo
nenga nayo ntali ntugira ku luzo ntali naye bwe twatukanga mu nkambi mutwalinga tukampinze nga tutukulako ebidomola byaffe enku twayasanga nku n'embazi naye ekitiyo kyalinga kiremye nga kyetuwa Fatuma naye Fatuma oyo yali ayina amaanyi ge naye ng'ayina sitaani ow'amaanyi era lumu sitaani yamulumbanga n'atusaba ku mazzi banaye mumpeeyo okutuzzi ng'olwo n'eddoboozi erikyuka akati bwe twamuwanga amazzi twamuwanga olumu kidomola kubanga mu effort tuba n'ebidomola ebikola biba bingi nga tumuwa ekidomola ky'amazzi ng'ateeka ekidomola ky'amazzi ku mumwa n'akisika n'obutama ne bwenyiga n'akita ne kigwa wansi n'atubuuza tuno tuzitoka twemumpadde naye muzeeyi bwe yakimanya naga temuddamu kumuwa amazzi kubanga olwo tuba tugulumizaani sitaani bw'anaabasabanga amazzi mumugambe gye tugajja naye akolaki amanyiye agenda anywenga agaawa ag'okuluzzi kati lumu kyenzijukira kwali kulonda kwa bbiri gumu ndoza kwali kwa bbiri gumu oba aliwo beesijaawo baani awo akati muzeeyi n'agenda okulonda bagenda okulonda ne batulekayo mu nkambi kubanga nze nali sinaba kutuuka kulonda naye taata yali aŋŋambye bwe tugenda Fatuma n'alumbibwa mukwate akatabo k'oluyimba kano muyimbe musabe kakati nali nnyina sisita wange anzirako baali mu kisenge mu luumu emu nga beebase ne Fatuma jjajja wa Fatuma n'alumba sisita wange aba yeewase Fatuma n'amulya omugere bwe ng'akuba sisita wange olwo jjajja wa jjajja we bwe yajja n'asamba amwambadde n'alya sisita wange omugere bali mu tulo beebaze sisita agenda okudda engulu nga baleeta ŋŋumi n'agiviira n'ajja emisinde ffe tuli mu luumu y'abalenzi kyava mpita n'angamba baaba yanguwa Fatuma atabuse konze kiki ti Fatuma atabuse nenzija nenkwata Fatuma naye ng'okwata kimuganda wange ne mugamba leeta akatabo k'oluyimba olw'okuba nakula ndi mu ayina ekirabo eky'okuyimba netutandikirawo okuyimba naye nga nze nnyimba nkutte Fatuma ye gwe baalidde omugere ayimbira mu mugongo gwange emabega ate omwongera eŋŋumi akati ne tuyimba bwe twayimba ennyo Fatuma ne bigenda nga bimwambuka ne tuyimba ne bimwambuka naye nga mu nkambi tusigaddeyo abantu basatu nze Fatuma ne sisita wange Mukama n'atusaasira n'atubeererawo olutawo ne tuluwangula Fatuma n'adda mu nteeko bwe twadda mu nteeko sisita wange nataliko gena nga atya Fatuma nzeeyi bwe yakomawo ne tumunyumiza ebibaddewo nzeeyi n'atugamba nedda nabagambye ago ge maanyi go kaagawangula omuki obulabe tyeye kugulumiza Katonda si kugulumiza ye kumuwa mazzi kukola biki naye nga Fatuma taata gwe nkugambako abantu abamu bayinza okuba nga abalowooza nti kusaagasaaga Fatuma olunaku lumu yagendanga ku kisenge tugeze nga abadde ayagala kwetakula bw'ati n'agenda ku kisenge nga ye yeekulukuunyako buki nga yeekulukuunyako omusaayi ne guyiika nga naye tannawulira nti obusiiyi bukoze butya bugenze Fatuma olumu yagola okukanga ku makya ssaawa nga 5 awo nga yezinze mu ssuuka yezinze mu bulangiti ezitali 2 ezitali 3 najja mu lujja wakati ne yeebaka naye ng'akankana bw'ati naye ng'omusana gwaka naye ng'akulaga nti empewo emufuuwa yeefuuwa disitulikiti ennamba naye Fatuma oyo twagenda okuva mu effort ekyamazima nga tufunyeewo enjawulo muzeeyi bwe yakomangawo buli twagendanga mu effort mu kuweereza kubanga okuweereza kwabanga kwa ssaawa twagendanga mu kidaala ssaawa 10 kuyimba kukola kino ebibeerayo nga mubimanyi bwe twavangayo ssaawa nga 2 nga tulina okuwa lipooti naye nga saa 2 awo sitaani waatera okulumbira nga tukomyewo ez'ekiro kawungeezi kiro taata nga akwata Fatuma ne tuyimba ne tusaba ne bannaffe abooluganda be twabeeranga nabo mu nkambi lumu kyenzijukira twasaba Fatuma n'avamu ebigambo ebigamba kale mundeke ngende sikyadda omuliro gunjokya taata n'agamba oba gukookye sife twakuyise n'asaba ne tusaba Fatuma n'agenda ng'aterera era okuva ne kwolwo Fatuma n'agenda ng'obulamu bwe bukola butya butereera naye kyenzijukira bwe twava mu nkambi nga effort eweddeko twamutwala butereeve ewaka twamutwala ewaka taata yali musajja muvubi ku nnyanja emu gye bayita Kijjana Balola oba mwali mugiwuliddeko ey'Erakaayi taata nga Fatuma baamugana okulya ennyama baamugana okulya ebyennyanja baamugana buli komanya akalungi ng'akutaba mukkiriza naye
maji taata bwe yavanga ebyo totawaana era taata bwe yalinga ava ku nnyanja nga ali mu kilomita nga 4 okutuuka ewaka Fatuma yamuwuliranga n'amanya wo yazze kilomita 4 nga Fatuma yamuwulidde dda era ffe bwe twamanyiranga nti agatera okutuuka twalabiranga ku Fatuma nga yinza okwebajjagala eyebajjagalo nga 15 nga tumanya nti kati engege ekoze etya netera okutuuka ewaka kubanga muzeeyi yajjanga n'engege naye mu kyo taata bwe yamalirizanga n'akoma ku waka twasabira Fatuma ne tumaliriza Fatuma n'atereera n'atandika okulya engege n'ali nnyama Fatuma n'atandika okulya buli kimu ky'omanyi nti baali okikoze batya bakimugaanye naye olw'okuba nti ebyo twakula tubiraba ewaka mu buto bwaffe twabitwalanganga nti kale oba nkigambe nti twabitwalanga nga mpisa ya waka ebyo bibaawo ebyo biteekeddwa okubaawo kati ffe ng'abaana tetwabitwala kugoba omuzimu agugoba ate bwe kuba teguli kuggwe obulabe waffe atulaba ku lutimbe lwa 3ABN ndowooza emboozi ogiwulira mu butuufu omuntu ayinza okuba nga yazaalibwa mu maka ag'obukristaayo yes n'emizimu ayinza okuba nga yagigoba kyawandiikibwa tekitugambye nti nno bangi balijja kujja gyendi nga bagamba nti nno tetwagobanga emizimu mu linnya lyo tetwabuuliranga abagambe sikumanyi ggwe baawo gwe omukozi waki w'ebibi kale n'olw'ensonga eyo tulina okubeera nga mu bulamu bwaffe tukitwala nga kya lusaago okumanya mukama waffe Yesu Kristo ne tumuweereza n'obulamu bwaffe mu bayibuli zijjukira abaana ba Sukeva baalaba Pawulo nga agoba dayimooni nabo ne basituka ne bagenda ne basisinkana ekituufu gwe basisinkana bamusanga nga dayimooni zimulika erya ddala batandika okubogolera dayimooni ti muveeko mu linnya lyoyo Yesu Pawulo gwabuulira dayimooni yababuukira singa babaddewo olwaleero baali kulombojjedde ekyabatuukako kale n'olw'ensonga eyo mukama waffe Yesu Kristo atuyita ffenna tumutegeere bulungi nnyo tulyoke tumuweereze bwe tukomawo awo wenyini we tugenda okutandikira tulabe Fatuma byaggwerawa tovaawo lindirira mirundi emeka gy'olowooza ku mbeera gy'oyitamu ng'oli wakati mu lunaku kiseera kikyowaayo okufumittiriza ku oyo akuwa amaanyi g'okozesa mirundi mingi ebizibu bye tusisinkana okusoberwa biva ku ngeri gye tutandiseemu olunaku bw'okuba tooki mu bulamu bwo olunaku lwo olutandika n'ani era olutandika otya 3ABN ekuleetedde puroguramu ensulo ey'enkya buli ku makya ku ssaawa 12 funa omukisa okutandika olunaku ne Katonda ng'oyiga okuva mu nsulo ey'obulamu nga kye kigambo kya Katonda. Obujulizi maanyi agasiikula abantu agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulamu oli wakati mu program Julira Mukama omwanjuzi wo nze Dembe Habat Sekanyumiza era nga mu studios tuline
Kagubaala GodFrey. Yesebo. Otukutta Babylon no ku mboozi Kama waffe yeebazibwe. Emboozi eya Fatuma. Soko tuwulire Fatuma bigwerawa. Akati Fatuma ekyamazima kiri nti n'abeewaabwe baali bakimanyi nti Katonda gyali. Lwa nsonga bamutambuza wonna n'alema ne bamwetika ne bamuleeta eri Abadventist aba Seventh Day. Era Fatuma bwe twamusabira tuvuddeyo mu effort ewedde tukomyewo ewaka. Fatuma taata asaba naffe bwe tusaba Fatuma n'atereera nga bwe nkugambye yali talya ngege yali talya nnyama n'atandika Fatuma n'atandika kubanga yali muwalanga wa mubiri naye nga ekyamazima bw'omulaba tosobola kumanya nti mulamu kubanga olw'okuba nti yeetakulanga nnyo yali alina skin rashes ku mubiri gwe ng'oyinza olowooza ali ku mpeke ng'enjogera ennaku zino bweri naye yagenda aterera mpola mpola yatereranga mpola mpola kubanga olumu yatugambanga nti abaaye nno mwabadde mwebase naye nze ne mbayitako ekiro ne ŋŋenda nabadde mu kisenyi egindi nabadde gindi nasanzeyo bino nabadde gindi nasanzeyo bino lumu twamutegako n'ebidomola n'amasefuliya tuwulire nti Fatuma abuukawo nga ggulawo oluggi Fatuma nga tomuwulira ye ng'akugamba nti nze owino nno kale aba agenze mu bantu naye ye teyagendanga nti mu butale yalumbanga bisenyi nabadde mu kisenyi ky'egindi nabadde oba ontegedde bulungi naye temunabitegeera nti byaddala naye nga ffe ewaka ng'era bwe nkubuulidde nga tulaba bulabi ebyo nga kubanga singa nze nali mutegedde nti Fatuma asula mu kisenyi n'okumutya sagala kumwanguyira kati olw'okuba nti taata ng'omuntu omukulu yalaba nga enkolagana yange ne Fatuma yali nnene nnyo Fatuma yali anjagala nnyo kyesimanyi oba ye yali anjagala oba abamulinnyangako be balinga banjagala nga bwe natandise naye nampita lumu nanziza ebweru naŋŋamba nno mutabani tuli bantu ba Adventi tuli bakristaayo Katonda waffe alabibwa abantu bonna nkolaganayo ne Fatuma nnene naye olunaku lw'onoobeera ne Fatuma oyo waffe tulinawo olusozi olutuliraanye baluyita Kyabalemera lunene gye tulina olusuku eyo naye yatujja ngamba olunaku lw'olibeera ne Fatuma oyo gwe tusabira byonna ebimuliko biri kwambala era ojja kudduka ku lusozi olwo Kyabalemera nga weeyambudde engoye ekyo nno kyankwatako yakugamba nti olunaku lw'oligezaako mu nsonga ez'obukulu ez'obufunga ojja kudduka ku lusozi olwo nga ebimubaddeko byonna bikwambadde nga toyina ngoye awo natandika okuteekawo awali 0 distance neteekawo ndowooza nga 55% eŋŋamba siyina gadduka ku Kyabalemera ng'engoye nzikoze eki nga nzikasuseeri naye Mukama nansaasira Fatuma ekyamazima ye ate ndowooza bwe yatereera n'ayagala ateerewo ddala enkolagana wakati we nange kubanga mbudde obwo nali ntandise okuvubukavubukamu muvubuka mu kyalo bw'avubuka azimba akayumba kakatandikirwako dda twabusiganga n'olufuufu kati mwe mukulidde mu mabulooka simanyi oba ekyo kyenjogedde mukitegedde naye twabusiganga olufuufu ne tugula ebiwempe ne tubuteekamu wagulanga obusabwente nga wansi olwo tumaalawo bw'ogula wali obwo bukateni bw'omuvubuka avubuka obwo n'obuteeka mu mulyango kweganga okola akayumbako bambi n'abali ku kyalo ne bagamba mutani wa gundi alabika akoze eki akuze akati nagenda ng'okomawo nga Fatuma yaze obuliri bwange nagenda ng'okomawo nga Fatuma entebe nazitadde yazikyusizza alaba bwe zisaana mu mbeera efaanana bw'etyo naye nga muzeeyi abeera ngamba kye nakugamba okijjukira nti nkimanyi bulungi taata era ekyamazima Fatuma yatuuka n'aba ng'ateredde n'atambula ne bamubatiza n'afuuka omukristaayo era naye bwe yava ewaka ensi n'emukola etya n'emutwala naye nga mu byonna n'abeewaabwe n'atandika obulamu obubwe nga ye nga takyali kitundu ku famire yaffe kubanga olwo yali akuze ali mu myaka nga ayingira 2 nayagala yeetakulire kubanga wano yali mwana ate nga si wazaalibwa kati ye n'asala weyatuukira okugenda nga bino takyabikola nga buli kimu yatereera bulungi nga buli kimu kirungi ngaebyokulya takyalina kyaloboza kino okuggyako bayibuli yetekkiriza naye byonna bayibuli byekkiriza yalinga abikola atya abirya omulabi waffe atulaba ku lutimbe lwa 3ABN tumanyi olusi bakuyita kusosola n'ososola mu bantu olw'embeera gye balimu kabe kasinge nga tebannategeera Yesu Kristo waliwo abamu babasenza na luti
nzijukira nti ne mu Bayibuli yennyini Simoni Petero bali ne Paulo nga baliyanga bali n'abannamawanga naye ate oluvannyuma kati nga alabye Yakobo n'asituka obulundi gumu Simoni Petero kwegamba neyeebuzaabuza nga abadde gundi n'amubuulira enjiri awo okumugamba nti no gundi kituufu Yesu Kristo gwe tusinza ate ye tasosola mu bantu kale awo Paulo yakolawo omulimu gw'amaanyi okubanga era naye yasindikibwa kubuulira bannamawanga njiri kale oli eyo nga oli mukristaayo ng'ososola mu bantu olw'okuba baliko dayimoni oba olw'okuba nti nno bali mu mbeera ey'okubeera nga tebannaba kunyweza Yesu Kristo kyokola nno kiba kikyamu kubanga Mukama Katonda omukisa gw'atuwadde buli lunaku atuleetera abantu bayinza okubeera mu kifaanana bwe kitu naye nga gwe mulimu gwakuwadde olunaku olwo okubaako ne kyokolawo ekinsanyusizza kwe kuba nti nno famire ya muganda waffe Kagubaala baasembesa Fatuma naye ate Fatuma agenda okubavaako ng'afuuse omuntu omulungi nzijukira mu Maka essula ey'okutaano omusajja Yesu gwe yagobako zidayimooni bagenda okumusisinkana ng'ali awo atudde ateredde bulungi nnyo nga kwegamba si y'oli eyabadde omusajja akozesa amaanyi amangi ennyo nga n'abantu batya okuyita gye baali bakola ki kale n'olw'ensonga eyo singa tunakikola bwe tutyo bangi nnyo Mukama baatuleetedde abajja okufuna omukisa ogutegeera Yesu Kristo kakati katugende mu maaso olugero lwa Fatuma otugambye nti avuddewo ewaka kati twagala otubuulire diggwe lw'otandika okumutegeera Mukama waffe Yesu Kristo era kiki ekyabaawo ggwe okutandika kubanga otugambye nti ebya Fatuma mwali mukyali bato nga mulabanga ebyolusaago ekyamazima kiri nti okutegeera Yesu Kristo ebyaddala ndabika mutegedde mu myaka nga 5 egiyise 2017 ebyaddala naye ng'ate nkulidde mu kkanisa naye bwe twavaawo awo olw'okuba nga bwe nkubulidde kuva mu buto bwange nalinga muyimbi okuyimba nakyo ng'oyinza okulowooza nti ateekeddwa okuyimba era bw'olaba atamanyi kuyimba oyinza okugamba oba yali aki oba gye bamuzaalawa omuntu okuyimba kyetaagisa akagambo k'emitogambwe oba ekikere kyamusamba naye ng'onoonya eddoboozi lye we lyabulira ng'ekyamazima totegeerawo kubanga gwe w'olyagalira oba ku 8 gwa kiro oba 6 oba 2 liba likola litya weeriri naye nga kiraba obulabo era munnaayo kiyinza okukya enkya nga tokikola otya tokirina naye 2017 tugenda mu kapu meeting yaffe ey'Ekimuli district y'Erakai ekkanisa lyetwala kutwateekanga kapu meeting bagiyitanga Kimuli bwe twabeera eyo waliyo abaana bawala baliyo ne wabayo omwana omuwala yali azaalibwa era mu maka g'amakristaayo agamu ne tufuuka bamukwano netandika okubeera nga tuli bamukwano ne tubeerya bamukwano ddala era ndowooza 2017 mu mwezi nga gwa 9 awo nga nyina emyaka nga 22 ne tusalawo ne tubeera babiri tusalawo olwo nzirayo ku kiri embeera gye nayogeranga ne muzeeyi nti nze saagala kuwasa mbaga neekanga mu 2017 ng'era mpasizza naye nga siwasizza ki mbaga mu 2017 wawasa nga siwasizza mbaga embaga yaliko abantu babiri nze ne gwempasa otegedde bulungi mputegeera yambulula ne muleeta mu kayumba kange alwo akayumba kali ke nali nkuba olufuufu nga nakavaamu waliwo akayumba ka kisenge kimu neddiiro ke nalimu ka bulooka olwo ntandise okufuna kubanga mu budde obwo muvubuka mu budde obwo yalinga alina akapiki yalinga w'amaanyi kuba nali sisoma nali navuddamu nakoma mu senior 3 nentandika okusubula ku bumwanyi bwe nkuba bulooka mu kyalo eyo nguza akapiki mu budde obwo waliwo obupiki obwalingawo ke bayitanga YD yali kalika Yamaha kaguze olwo mpulira nga waleti yange ezito era nga ndaba buli muntu mukola ntya musobola neŋŋamba ate kati omukyala ayinza atya okunnemerera ntukola embaga eyaffe nemuleeta nemuteeka mu nnyumba akati omwana w'omusumba kyenkana mwana wa mukadde naye era nga taata yali atwala ebyenjiri ku disitulikiti taata nga mubuulizi owannakyewa bwe njogera bwe nti oba okitegedde akati mutabani we yakola atya byatandise ate okuleeta nakyeyombe yayisiza omuwala bakiyita ddirisa kawundo ke kakuba eddirisa ne lyabika n'empisawo omukyala akati mu mbeera efaanana bwetyo ne tubeera ffenna twabeera ffenna ennaku ndoza zaalinga wiiki nga 2
abeewaabwe ne bakola okunoonyereza ne bategeera naye ne gwendeese ewaabwe nabo baki baadiventi ddala era nga bonna baadiventi ddala kati bakola okunoonyereza naye nga ekikulu ekyaliwo bo baali balina ssente okusinga famire y'ewaffe era ebimu ku byaliwo kyenzijukira baali balina embaga ewaabwe yaliyo ku Sande ekika ne kikuŋŋaana ne kigamba eyo famire tesobola kuwasa muwala waffe tugende tumunone abaana be bateesa nannyini famire tabiriimu naye nga bw'omanyi abaana abakuzidde ewaka ng'era bwe nkugambye nti buli muntu aba n'endowooza ye n'enkola gy'akolamu ebintu bye abaana bano baatuula ne bateesa enteesa eyaabwe nti oyo tasobola kuwasa muwala waffe tugende ne bateesa byonna byonna bye baateesa okukola nze era saawa zaalinga 4 kubanga mu kyalo bwe zaabeeranga saawa 3 olwo bwalinga buzibye nga mulina okweggalira bajja ku nnyumba yange saawa zaalinga 3 emboozi zonna zetwanyumyanga nga batuwulira okumala okulya ekyeggulo nga weebali saawa zaalinga 5 ne bakoona oluggi ne bakonkona ngenda okuggulawo infact najja okuggulawo nga nyambadde na mpale yokka nga siri musaati nga mmanyi akonkona neyiba ngenda okuggulawo bakojjaabe bamunonye mu kumunona awo waaliwo olutalo lunene kubanga ekyamazima ndi mutini siri musajja munene era sigejjangako naye ndi muntu mugumu mu mbeera ezimu okugulu kwange bw'okukuba nga togenderedde goyinza olumizibwa simanyi oba kiki naye bwe kiri kakati abavubuka waaliwo ensiitaano nnene wakati wange naye bandibadde bakojja bange okutwala omukyalo ono era ne okuba nti baali kati ng'omulaalira olw'okuba nti owulira mukyalawo mulaalira olw'okuba nga nteekeddwa okumulwanirira kati nze nga sikyerwanirira naye ng'ate nze simanyi gye ngenda kukoma kubanga nali mpasiza eri wa senior 3 kati awo oba wawasa ki okuwasa ofuma bubeera bwa bigambo obugambo anti kati olwo ebigambo bivuddewo nteekawo action kati oyagala kutandika olutandise kulaga nti sizza oba mwagala oba temwagala gemaanyi golina kakati sebo ne bansinga amaanyi ne batuteeka mu motoka yali corona gyenzijukira kibina eyo ndowooza ogimanyi bulungi ne banteeka emabega mu makkati ne batuvuga ne batutwala kakati nze obwongo bwange bwaŋŋamba nti batutwala ku poliisi kati tutuuka ebuyamba mu junction erigenda ku poliisi lyerijja e Kampala balireka bakwata erigenda ewaabwe kati obwongo ne buŋŋamba bw'oba togenze ku poliisi olagawa kyekiddako eno gye bakukwasa tewaliyo ki era baali bantwala kyenzijukira nga dadi ategedde nti bakutwala dadi tategedde jajja naye nga dadi yategeera nti wali weefumbiza yes yali amaze okitegeera kuba yakugambako twali mu wiiki yakugamba nti kyokola kikyamu ebyo yali yabiŋŋambagamba dda kati ku luno anoonya wantandikira nga alinganga atakyalina mwana mubaggufu nnyo nga togambwako ate munnaye si bwe nali kubanga nali nnyo mu kkanisa era nga nina n'ebitongole ebimu byenkulembera naye nga mbikulembera kubanga nzaaliddwa mu kkanisa ate nga sirina kkanisa ndala gye nnyina kukola ki kugendamu okujjako gye nzaaliddwamu naye nze we nakulira nga si kuba ndongo bavubuka bannange bantwalanga ng'omuntu atategeera bulungi naye nga nze mu bulamu bwange ebyo sibikola ki tebindiimu nnyo era ndowooza bye bimu ku binnyambye n'okutuuka leero kakati bwe tutuuka banvugako kati nina nteekawo ensasage mu mmotoka nga bw'omanyi amakubo g'emu byalo galimu yandibadde ng'emyala gy'amazzi emikutu gy'amazzi emmotoka eyo mu kuguluba baali bantadde wakati emabega nga ntudde wakati naye mu muto gw'omu maaso ogwa driver ne tanboy wabeerawo wano engeri y'omwagaanya we nayita nenkwata steering nabooka emabega nenja tukwata eno mu maaso bagenda driver agenda okulwanalwanako motoka n'agikuba mu mwala nebuuka neddawo negwa wansi nebanga egenda okwefuula mukama n'atusaasira neetereera naye neezikira netaddamu kutambula gye bantwala ewandibadde ng'ewaabwe so ewandibadde naye ewaabwe nga kilomita ziringa kilomita ndowooza nga 10 ze mayiro ndowooza nga 8 obanga ku 5 mayiro nga 5 saawa oluziyingira mukaaga ogw'ekiro
jukira gwe batwala tayina ssaati ne bankwata awo motoka evuddemu yagala nakututta ate ukoze n'ebibala oyongerako na kino awo empine ziyitingana bampampamu bakuba bwenjira bono naye nange bwe bankuba olwokuba bali banyine bansinga kati bali balina engatto zijjango bbuutu nga mu maaso gaabwe ngatto eno eyina ekyuma bakukuba amagulu awo neŋŋonda naye bingi nnyo ebyakolebwa awo ne bantuusa ewaabwe kati ensasagge endala mu kutuuka ewaka baali bategese nga tebagenda kuntuusa waka naye nga bategese bulungi gomesi yaabwe ng'era bagenda kunyambaza gomesi embooka etokotere mu gomesi bakube kibooko era kye baakola sooka okwatiriremu olabi waffe omulungi ku lutimbe lwa 3 ABN yeeyo emboozi ekulaga nti Katonda mu butuufu atujja wala bwe tukomawo awo wennyini we tugenda okutandikira atubuulire biki ebyaddirira ku 3 ABN TV obubaka obutajunguluddwa katudde ewaawo oyagala okuyimba oba oyagala okuyiga okuyimba weetaaga okumanya engeri gye basengekamu ennyimba solofwa do 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 mi mi so ebyengeri eyo twayimbako mu primary do re mi fa so la ti do do ti dan so fa mi re do kino kirala okuyimba n'oyambuka bw'oti n'okkira amadaala naye akoba oyimbi ako kyekipimo akati do re mi fa omanyi amaanyi agali mu kuyimba ennyimba zino zeesigama ku byawandiikibwa ebyandikibwa si byesigama ku nnyimba puroguramu yimba nange ekuleetedde ekyokuddamu eri ebibuuzo byo byonna sinza mukama tega 3 ABN TV ku ssaawa 3 okutuusa ssaawa 4 ez'akawungeezi buli Saturday ng'oli nange omwanjizi wa puroguramu yimba nange Elizabeth Ndagiri. Obujulizi maanyi agasiikula abantu agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. kati mu program Julira Mukama era emboozi ekutte muganda agamba nti akasoli akakutta omuliro abali wansi bafa omunyale. Twagala kati kumanya kiki ekyaddirira mwana mulenzi wuno azaaliddwa mu maka ag'abakristaayo aba-Advent, Seventh Day Adventist Church. Naye ensonga engeri gy'azikwasaganyaamu alabika nga alina by'atannategeera byo yabitegeera ddi engeri abakristaayo gye bakwasaganyaamu naddala ensonga ez'obufumbo era biki ebyaddirira awo wennyini we tugenda okubanga tutambulira. Tondaba natubuulira omuwala erinnya lye yaani oyo? Sebo omuwala bamuyita Namatovu Betty era kati ye maama w'abaana gwennyini. Abaffe watuukira ddala n'okuwasa n'omuwasiza ddala. Sooka otubuulire ku biggo. Era
n'ensawa ya leero nnyinako ku nkovu era nze mugamba saakugula bintu bingi ewammwe naye nakugula embooko nakuyirawo bankuba embooko bwe natuuka wali nga bwe mbadde mbabuulidde baali bategese gomesi yaabwe nga baginyambaza nga bajjayo embooko zaabwe naye olw'okuba nali nga mutini embooko ezimu nazeewomanga ne zikwata nkutte kati bwe zaamukwata nga ziweera kyava agamba okukuba mulekeraawo musinga kukuba nze musinga kukuba nze buli lwe bagireetanga nga mbuuka nga neetooloola ono akutte ng'emukwata kati agenda okuwulira nga teyasinga okugabana naga embooko muleka mwagitemedde nze egyo tugiveeko naye bwe bantwala mu nnyumba bamuzeeyi nabo beekangirawo bambi ng'abaana kye bakoze muzeeyi teyakisanyukira n'agamba eno si yo ensonga twandikuttemu ensonga ezifaanana zitya bwe ziti naye emu ku byasinga muzeeyi kitaabwe taata azaala abalaba bakuwaludde bakuleese olw'okuba baawulidde nti mwannyinaabwe muwala waabwe kubanga bali bakojja ne bamaama abato kakati wamuwasa mu ngeri yo etali ya bwakatonda ati muzeeyi ne bagenda ne tubeera mu ddiro famire yaabwe yali nnene nnyo ate nga gye bali wabaddewo embaga ku Sande nga nze baneeta ku Mande twasanga ennyumba ng'ekyakoze eki ng'ekyajjudde ebintu bye baleese wabaawo okuswala n'abantu bennyini baali bangi okuswala naye omuntu bw'aswala ennyo atuuka n'aguba nga takyalaba kuswala kati nga ali awo alinga nga atategeera naye ng'ategeera era ndoza kye naliko naye olw'okubanga mukyala wange yali awulira nga njagala nnyo nga nange mwagala yayitangawo obulumu naŋŋamba tofaayo guma nkuli mabega ekyo kyaŋŋumyanga nnyo ne bwe baavumanga ebivumo nali nga sibiwulira nga bikuyitako olw'okuba wawulidde omukyala kye yagambye ebyo ebintu bingi bye baakola ebimu nabyerabya n'okubyerabya naye enkeera ne bankozesa endagaano nga sikkirizibwa kulinnya mmotoka erimu namatovu beti sikkirizibwa kutambula beti ngali Kampala nange nenva mu kyalo nenzije Kampala era emu statement yasinga okunkwatako ennyo kojja omu yafulumayo n'agamba nti God oli kavubuka kalungi era bw'oyambala onyuma oli mulungi nnyo twandikwagadde okubeera omuko mu famire eno naye tosobola kuwasa muwala waffe kubanga oli mwavu ekyo ekigambo kyampisa bubi nga mukristaayo omuadventi yakugamba ebigambo ebyo kyampisa bubi oli mwavu muwala waffe ogenda omulabya ennaku kyampisa bubi otyo naye bwe nakomawo ewaka bamuzeeyi olwamaze otegeera gye bantutte ku makya bazzaawo boogeddemu ne bakulu bannaabwe balina bye batuukako ku nzikiriziganya ebbaluwa baagikoze abaana bwe balaba muzeeyi nga zebbo tebajja mu lukiiko ne twogera muzeeyi n'aŋŋamba God tugende twatuddayo ku pikipiki n'aŋŋamba naye ndowooza abawala bangi wandibadde weesonyiwa omuwala oyo oli kavubuka kalungi mu butuufu walibadde akasajja akalungi naye oli mwavu togwanyi kuwasa muwala waffe ebigambo ebyo singa bakole babigambye ggwe obulabi waffe obulungi nga ggwe abadde asinzidde ng'owulira omuwala omwegwanyiza wandyagadde okumuwasa mu bufumbo obutukuvu simanyi byali kukoze bitya naye omusajja agambye yawulira ng'asiriira munda kambuuze akasente watandika okukanoonya n'ofuna ku ssente era kubanga ekyo kiyinza okukusiikuula n'owulira ng'oyagala ofune ssente olaga omuntu ono yakugamba nti oli mwavu nti baatikka muwala waabwe n'omuleeta e Kampala nze ne bandekayo mu kyalo bwe nali nzija muzeeyi n'aŋŋamba ebigambo bye njogedde kyenva ŋŋamba muzeeyi naye bwe naaleka omuwala ono n'agenda abantu bano tebajja kutegeera nti ndi musajja nyina okuteekawo embeera yonna ne bwe naazaalayo omwana omu bwe banaamulabiriranga baligamba nti ono omwana wa Kagubaala ekyo kirimala newankubadde kaavu naye katuzaalamu omwana kasajja katono kanyomera mitala wa mugga yes naye olw'okuba nali njagala nnyo omuwala nga n'omuwala njagala nnyo bwe yajja e Kampala kyenzijukira walingawo kolobokisi ezaalinga ez'ebibiri ne bamutuma omunnyu gwali gwa bibiri mu budde obwo n'agenda ku kolobokisi nali nyina akasimu kange ka Motorola n'agamba nankubira n'agamba nze beti nkubiraako ebibiri bino ngenda bagamba nti bigudde najjako kolo airtime yalinga wakutakula n'enkyama nali ngenda kyotera ku tawuni n'enkyama n'engula airtime ogw'omulembe nagwo gwaliko wa mitwalo wakutakula oyo n'entakula airtime wa mitwalo 2 n'enkuba essimu n'enjogera ne beti ne tupulaninga byonna nensala amagezi nemujjayo e Kampala nemutwala nembeera naye kati awe wali enziitaano nembadde njagala eyo yonna nveeyo
ntuuka ntya okutegeera kati famire yo bakristaayo ddala abadvent ddala famire ya ogambye yani erinnya lye ya mukyala wange namatovu be namatovu nabo ba advent ddala abaana bagenze mu nsonga eteri mu butuufu gye batakwasaganyiza mu ngeri ya bukristaayo abazadde bakola batya okulaba ng'ensonga eyo egonjoolwa twandyagadde nnyo okumanya kakati ensonga eyo nali nyina kojja wange yali teyasoma nnyo naye yali yawoza nnyo emisango gy'ettaka nga kati amateeka agamu mu kkooti agamanyi kyava ŋŋamba god abantu abo osobola okuwasa muwala waabwe bwoba togenda kumuwasa nti ye tubaguleko omusango nti bakujje mu nnyumba n'ovaawo nga togiggadde akapikiko baakatutte naye mu nnyumba mwabaddemu ssente endala ze baatutte gwe omuwendo gw'onooyagala bakuliyirire ne mugamba nangamba naye oba onoowasa muwala waabwe ekyo tetujja kukikola kubanga ate kijja kuba kirala bajja kuddira bakusibe nga bakwesasuza ku musango gw'obaguddeko kati tukole bibiri batuliyirire oba tuwase muwala waabwe ne mugamba kojja tuwase muwala waabwe n'agamba kati firimu nze ngendo giyimbirira nga gwogizannya konze kale kojja ne tukwatagana n'omuwala ne tumukubira essimu yali Kampala lwali lwa sabbiiti ne tugamba ndo kino njagala kibeere nga nkyogera bulungi abantu bakitegeere olw'okuba tuzaaliddwa mu kkanisa ekkanisa emu engeri gyekwata ebintu byayo ffe tubyeyambisa ng'omukisa okuyisaawo ebyaffe abatannaba kutegeera Kristo oba ontegedde bulungi sinnakutegeera ekkanisa engeri gyetambuzaamu ebintu byayo ffe tubyeyambisa abali mu kkanisa nga tetunategeera Kristo ng'omukisa okuyisaawo ebyaffe kati wandibadde ombuuza nti otya bw'ogenda ku kkanisa okusinza abaana bayiga bokka n'abakulu bokka awo twakozesa omukisa okugamba nti bali bwe banagenda okuva mu lesoni banagenda okuva mu ssomero sabbiiti ne lesoni ne mu divine service gojja kuba omaze okulinnya emmotoka okuva e Kampala ng'otuuse e Masaka nga maze okukutuusa gy'olina okugenda bagenda kutegeera nti otolose nga bagenda ku langi nga bakunoonya nga tebakulaba ompulidde bulungi bali bagenda kusinza ffe tubala gaapu gye batuwadde olwokuba temunategeera Katonda ontegedde kati era bwe kyali yatoloka ku Saturday mu budde bw'okusinza olwagenda ku kkanisa ng'alinnya mmotoka ng'ajja nga tuzisinkana e Masaka nga tumutwala nga tumuteekesa embabule wa mama omuto nga tumuterekayo nga tukomawo ekimuli nga kojja alinnya emmotoka ku pikipiki ng'agenda mu bakadde bali abatukozesa endagaano ng'abagamba bakulu nzize ku nsonga bbiri ku Saturday si ku Saturday olwo ku Saturday lwe mutuusa gye nnyina omuteeka kati enkeera ku Sunday kojja alumba abakulu bali kubanga kojja yali mujagujagu nnyo kyava abagamba anti yali ku Sunday wayitawo ewiiki nga bbiri ng'omwana mumulina ng'omwana tumulina okimanyi nti nno ogwo musango gwa kidnap simanyi saasoma misango olw'okubanga nali mukuumyeko ewiiki ziri ze baamunonera nali mpulira ngaera nkyasobola omulabirira n'ebbanga eddala era kojja ebbanga bwe lyayitawo lya wiiki nga bbiri n'alumba abakadde olwo ng'ab'e Kampala baakubadda mukyala abaayi n'amatovu mwamulabako tyate tumulabagako Kagubaala ye gyali ku kyalo nti kwali tumulaba yalaga wa n'amatovu tetumanyi kati ebbanga bwe lyayitawo lya wiiki bbiri kojja n'abalumba n'abagamba abaayi nzize twogere ng'abantu abakulu muwala wammwe amaze ewiiki bbiri ng'atambula okuva e Kampala twagenze omwekanga ng'ali ku kyalo kati ku luno mutabani waffe si yalumbye muwala wammwe muwala wammwe ye yalumbye mutabani wange kati nzize ku nsonga bbiri kutuwa muwala wammwe muyuze endagaano gye twakola oba ngende nneme kumujjanjaba kubanga bwe mbabuulira bwafaanana azimbye ebigere yamaze ebbanga ng'atambula mu kampu luguudo zonna ye talina transport ye n'azimbye talina kyakulya ndyerinze mulabirira nze munyiga bwe muba temukkiriza ndagaano okugiyuza muwala wammwe nja kuleeta mayiti nga nfu mulinga abaali bagamba
abazadde b'omuwala nti mwagala temwagala mu mutuwe. Abazadde ndoza mulaba bino sijja kubibaddiramu naye kimanyi abamu mujjula kano n'akasajja kano mu studio mujje mukakwate abazadde ekimanyi. Kakati tata w'abaana gw'oyinza obutategeera bigambo by'oyogera bwe binyiiza naye ko muzadde alabiridde omwana n'akula. Sebo kati nange ndi muzadde naye ezimu ku nsobi abazadde zetukola kati gw'olina bameka zeezo nyina abaana 5 ezimu ku nsobi zetukola zeezo mutabani wange omukulu agenda kutuula P7 naye ensobi ezimu zetukola zezino tulina we tutuuka nga omwana takyetaaga mbooko kumukuba yeetaaga kutuula oyogere naye muteese nga bw'agaana tomukaka kubanga bangi abaana abaganye ne babakaka omwana n'agenda mu kisenge n'anywa obutwa ne yetta kubanga gwe kyetwalira mu kiti nti nze nkugulidde nappi nze njogedde gwe nagisiba wulira buwulizi otwale butwazi kyekugamba. Mulabi waffe omulungi ku lutimbe lwa 3ABN emboozi teggwa malojjo ebinyuma bigwa byokya. Wano siwe tugenda okumalira emboozi eno tujja gimalira mu programu egy'okuddako. Kale n'olw'okutegeera okwo lwakadde akeewerekedde era nga ndaba sirina kempisaawo kati nsaba tumalirize programu eno nga mbajjukiza okusooka kwa byonna nti programu eno ebeerawo ku 3ABN TV ku Saturday essaawa okuva ku emu ku ssaawa 2 ey'akawungeezi ne ku Tuesday okuva ku ssaawa emu ku ssaawa 2 ey'akawungeezi era programu eno baba ogyotabulira osobola okugenda ku mutimbagano gwaffe ogwa YouTube kuyitibwa Avento Productions. Avento va ezana bansasana 2 n'olyokotekako ENTO Avento Productions. Butereevu bw'otuukayo tulaikinge subscribinga tufollowinge kwegamba family ya Avento Productions yeyongera okugaziwa obujulizi n'obulala bungi nnyo bw'oba kabe kasisinge bw'otulabangako jabbusangayo naawe oba oliawo onolabikako mu studio wano n'otuwa obujulizi obwo obugenda okugulumiza Yesu Kristo Mukama waffe. Webale nnyo sebo tuweere yesaala eggalawo. Kale sebo katwebaze tukwenza Katonda waffe otukoze bulungi kubanga ekyamazima obaddewo naffe okuva lwe twakusaba empulogulaamu eno tukulembera naye ekikulu ennyo otujje wala tusaba oyongera okututembeeta mpaka gy'oyagala kuyita mwana wa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Amiina. Webale nnyo webale okufissa akadde okwota programu eno obuliro tunaddamu nate omulundi oguddako mugenyi waffe ajja kubayo omwono tusobole okubanga emboozi eno tugimalayo. Beera bulungi weeraba. Wow.